Polisi y'ebulaga ku Lwemityana mu district e Wakiso mugombola mumyuka Wakiso etunudde ebiriroliro omusibe bw'agyesimattuddeko n'akutuka n'afa ng'adduka. Akati yamusibisa waze okwogerako naye ne bamugyayo mu Kaduukulu ne bamumuleetera. Bwe bamumuleetedde n'afuna waayita n'adduka. Wadduse poliisi n'emugoba. Batuuse wali ku kikubo ekyambuka n'agwa n'alemererwa n'agwa. Bwe bamugobye batuusizza n'agwa n'afa. Afudde abadde amanyiddwa nga Hassan Serugo oluvannyuma lw'okusibwa mukyala we Tumuhairwe Sarah ng'ayagala okumuggyako ensimbi obukadde 6 obwamuweebwa muganda we okuva ebweru. Obuzibu buvudde ku kyakubba ssente za mukyala we. Mukubba ssente zibadde miliyoni 6 nga muganda we ali bweru yamuweereza miliyoni 6 zisobole okukola emirimu. Miliyoni 6 ezo baawe yasobodde okulaba bwe ziri naye omukyala nga tamanyi nti ssente bazituuza. Era oluvannyuma omwami yabbye ssente n'agenda n'azikozesa ebintu ebitali ku mulamwa. Mukyala bamusindikiranga ssente okuva ebweru, omwami yazirisiivinga. Kati omukyala n'akimanya nti onaalisiivinga ssente ze n'ajja n'amuloopa. Tumuhairwe abadde akomyewo ku poliisi ng'aleetedde taata w'abaana ekyokulya wamu n'okuteesa abalabe butyayi basobola okumaliriza ensonga zino. Wabula Serugo n'ayagala okukozesa akakisa kanadduke nga mu kudduka wagwiridde wansi era ng'ono tazze engulu. Omusajja afukamidde naye yeetondera omukazi n'amugamba nsonyiwa mukwano. We yeetondedde omukazi n'agana omusonyiwa n'amugamba tugenda wala mbongerayo wa mu kkooti tugende twoze. Omukyala omusajja wakiwulidde afubutuse emisinde n'adduka. Ng'abadde yatidde kutya ssente ezo emiliyoni 6 nga tayinaawo wadde ekikumi. Abeerabiddeko n'agaabwe batubuulidde ebituuse ku Serugo nga bagamba nti alabika afudde kutya komera ate ng'abadde anywa n'omwenge. Abadde adduka anywa amazzi. Kitegedde wadde omukwata mugwati yamukuddeko muleeta wano ku poliisi bamusitwa nawe tebalina kye bamukoze ne bamukkiriza wali ne bamuteeka wali tebamukonyeko wadde kubanga oli agambye oyo muko wagambye mumukube yeekozako omusirikale ate mumukuba. Sookera ddala abadde akozesa ebitamiiza okuli enjaga, sigala n'omwenge. Babatuuze bavumiridde ekyabasajja okubba abakyala baabwe ekiviiriddeko ne Serugo okukkirira ekaganga. Oluvannyuma poliisi efulumizza omulambo n'egutwala mu ggwanika emulago okunoonyereza ate nga ye Tumuhairwe akwatiddwa n'aggalirwa ku poliisi y'e Bulaga wabula ng'ono atubuulidde ebibaddewo ebiviiriddeko ne bbo okufa. Adduse buddusi ng'ate tubadde tumaze kuteesa ng'agamba enkyatutwalayo. Tubadde tuteesa kuba yagambye afande n'ankubira essimu n'agamba tuteese omukyala bamuyite tuteese nze mbatwalewa ku dduuka. Kati bwe nzize ne muleetera emmere n'amazzi abadde akutte akacupa k'amazzi nga tuli mu kwogera n'adduka emisinde abasirikale ne bamugoba n'agwa wansi n'afa. Ono otegeezezza nti okufa kwa Serugo tekuliko anenyezebwa kubanga naye teyandyagadde taata w'abaana be 3 kufa. Leeta wano ssente abadde azeegaana ayogera kakadde kamu ayogera 2 ayogera kamu kitundu ayogera kamu 10 ssente abadde tayogera nti kituufu nakola ki nazitwala naye nga bwe mba naye waka ayogera nti ssente nja kola njaziku ssente ezo zayogera simanyi just mbadde mubuuza ennaku zino okukola kwadda mu takisi kuva muzeiro yata takisi abadde taddayo kukola nga mubuuza lwaki toddayo okukola emmotoka baazita entambula nangamba kanziremu nkube bulooka bambadde namuwa ssente mukofi we yatandikira yangamba ekifo ky'okubeera ewaka nfunira ssente nsasule ettaka wali kufaamu nkube bulooka kasitanzimanyi konze ssente emekako ye $25,000 wansooka nkwata $15,000 nga njimuwa. Olowooza wano waafudde abaddemu n'ekibadde abadde mulwadde agudde wansi kati oba yabise mutima simanyi kuba nange mbadde saagala afe taata w'abaana. Watakubiddwako? Tebamukubye agudde wansi kuba abadde adduka nnyo. Mulinamu abaana 3.
tabano libagamba oti babimanyi era mbadde mbibanyonnyolawo ne mbagamba ssente za mama wamo kuba sisita wange nabeerako naye bamumanyi ngenda bibanyonya kuba nange sirina kyakukola katonda bwatyo bwakireese naye nange sikyagadde